kituusibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kale kulisa nnyo mukuumulamu webale nnyo okutambula naffe eddoboozi lya musuubuzi tuli ne bannaffe aba Uganda Revenue Authority bannaffe abawoza b'omusolo be bavujjiriza abasalawo ne baga nti eddoboozi ly'omusuubuzi lino katuliteekemu amaanyi era bongera okukubiriza anti gwe woogenza okugula ebintu making sure bafuba nnyo okulaba nga bakuwa lisiiti gye bayita risiiti yange eyo gikayanira olw'ensonga waliwo abaana bayinza okutaataaganya weewale okutaataaganyizibwa nga ate olina emmaali yo ova gisuubula kiyinza okuba kijja kunyigiriza muli tuuka okwetamu obusuubuzi. Bantu bangi nnyo oluusi beetamiddwa obusuubuzi naye nga abukutamya tayinza na kusuubulayo wadde peya ya nigi n'emu bweti. So ebyo bye byewaza bannayuganda ensonga lwaki bannaffe bano AMazima kago bakugamba nti kwagazisa muntu mazima abeera mwerufu ekyo ebintu bino teekemu obwerufu nga bw'obwagala gwe omusuubuzi ate era buteekemu n'ewalala. Tukubiriza nnyo bannayuganda okuguza munno ekintu nga naawe kyekyo kyekimu ky'osobola okukozesa eka. Mwewale nnyo seera bino bye tulimu ebiseera by'okuyiiya bintu bigenze biyitako akabanga bi-expirinze mujja kulanga babisaze ebbeeyi babiyiye ku makubo. Ekyo si kirungi. Ogenda kuguza omwana wa munno juice abadde ku mutwalo muguze 3,500 agenda alwale naye tomanya n'owuwo ayinza okunywako nga toliyo oli ku mulimu otunda omwana wa muliraano najja n'akajuice ako ne balwala bombi. So twewale okulowooza nti nnumya gundi kiyinza okufundikira ate nga kiriwo. Nze musajja Kabakaji Kasujja Ibrahim ali tuli mu program eddoboozi ly'omusuubuzi tubeera naawe olwokutaano ekiro tuba naawe olwomukaaga tuba naawe. So bwe budde obwo bwe tufunzafunza ne tugaa nti katubeere n'abasuubuzi baffe bano bennina abasiga nsimbi mu ggwanga lya China musiga nsimbi mu ggwanga lya Uganda. AMazima kago twagadde nnyo okumanya emmaali bwetambula. Emyezi gino gye tulimu ebiri gye gifundikira omwaka. Wapulaninga kigwa omusuubuzi 2023 ng'atandika okituuseeko kinaatuuka oba mu tageti yo walina AMazima kago nga bwemugenda okutambuza emmaali yo okugijja eggwanju etuuke mu Uganda. Wabaddewo kyawo bituuse bulungi mu bulamu ki gwe weeyongeddeko kaki kuba bakugambye nti obugagga bwo lyessanyu lyabwe ddala oli mugagga bo bafune essanyu oba. Emyezi gino obufere mwe buli. Emyezi gino omusuubuzi mwayiiza n'ebitongole ate nabyo ebikwasisa amateeka mwe biggukira omuntu. Kesiso jjagiranga eyiriba n'abasuubuzi n'abalala bangi. AMazima kago emyezi ebiri kubanga oli omu ku kikono ekikwatirako abasuubuzi okufuna mu sizoni eno. Kati tuyingidde sizoni. AMazima kago oli mu sizoni oba tonnagiyingira? Ndi mu season. Ndi mu season. Manager. Oli mu season? Ndi mu season naye nyongera okubiriza bonna abatulaba okubasaba business. Tibannange ke kana kaseera ka season. Twete omwaka gugwako. Obadde wasuubula oli byaganye wena gye bakuferera obadde AMazima kago togimanyi jangu mu season eno tukikube. Jangu tukusaabalize ebyamaguzi mu nnaku 19 nga biri mu dduuka lyo. Nga biri mu ggwanga. Nga biri mu si mu ggwanga mu dduuka lyo. Nga biri mu dduuka. Awo wali omukwano gwange Alani ayagala okukategeera obulungi. Njagala okamuddiremu. Yadde yeebuuza nti omuntu atandika atya okusuubula eChina nga talinnyeeyo nga tamanyi nayo. Omuntu atandika okusuubula eChina nga tamanyieyo. Yes. AMazima kago tugaba advice. Tukusosingira oyagala kusuubula amukwano gwo Alani tamanyiyo ne passport ayinza okuba talina naye ng'ayagala kusuubula. Alani ajja ne tutula ne twogera kikyayagala. Wamala kitugamba tumusosingira ba suppliers baakyo. Twogera ne supplier ne Alani ne tubakwasaganya babiri. Natagamba nti nyinawe saategedde. Tukwasaganya ne supplier tukuwe namba ne mwogerezeganya ku bbeeyi. Nze omusuubuzi Alani. Yes. Ne supplier ne twogerezeganya. Bwe tumala supplier ali China Alani ali Uganda. Yes. Oleeta ssente zo ne tuzikusindikire wa supplier okubwereere
kubwerere, that's an offer. Ekikulu jaga Alan yagaggawala obugagga bwa Alan yesanyulira Maria Sikago. Allah. Bwetumala supplier bwamala okufuna center delivering ebintu ku house yaffe Gwanjo. Netubisaabaza. Ebintu bimala ennaku 16 okuva China paka Mombasa. Yes. Tumala ennaku wakati w'ebbiri ekinene nnyo 3 netubituuse e Kampala. Alan bw'aba yagala kwekiriyaringira nga tumuwa epapula ng'agenda akola separate bill ng'agenda yekiriyaringira. Ye ng'omuntu. Bw'aba yagala ka promotion kaffe kali kannayogeddeko Maria Sikago Sabula. Ng'asigala ng'akola ffe nga tubimukolera ebintu bimusaza ku dduuka ali. Naye babituuse ku house yaffe tutekkulira. Still omusuubuzi tukuyamba ne tubijjawo ne tubeeta ku mulyango gw'edduuka lyo ogenda ofuna bintu byo katulinye China. Ne China omufunira Maria Sikago. Kasobera Maria Sikago oboli China. Okay. Yes, Amina. Gino emyezi ebiri gye gifundikira omwaka. Maria Sikago mugitunuulidde mutya abantu baba n'ennaku yaabwe mufere owulidde akantu kali kenjogeddeko ka bintu biyitako n'ebirala. Maria Sikago kumaakuma otyo owumba otya abantu ka sizoni ne bakayitamu obulungi gwe nga ggwe nga Maria Sikago ebisale twabisaze kyosobola okukolera muno oyagala omuntu agaggawale omusaliramu omukwatiramu okwo twakuttemu sente za shipping twakuttemu ne ka speed keyongedde speed yeyongeramu ne mukabe shipping twakuttemu tiimu ekola emisana n'ekiro okulaba nga tubaweereza bakama baffe bulungi. Waliwo kye bayita muzita Christmas trees wiki kati bye bitandika olwaleero ndaba babadde ndooza abantu bagayaddemuko omwezi guno ndooza abantu bandibadde batayindikadde okuyimba obwo obuyimba oyita ku street ng'obuwulira olaba obwaka olaba obuki abasuubuzi baffe olowooza banafuyemu bibadde bikaluba misolo oba just season zigenda zibatabukako n'abanga awulira bimutama oluusi bitabuka mu bw'obuntu emirimu gitabuka kya buntu naye nga Maria Sikago jangu mu office twogere manager mbaamu teri kigaana omusuubuzi alinye n'ogenda e China mukyala Maria gy'ali mu office abeerayo twogera tuliwo kuyamba Munnayuganda tuli baweereza teri kisobola gaana olina embeera wosikatidde jangu twogere jangu tukimale nti oyinza ogamba waliwo ekiganye tuwuliriza ne mubyogerezeganya ng'abantu tusigala nga tukola waliwo ekiganye ekisikatidde oyagala kusuubula kiganye waliwo akalumidde jangu ku tebo tukimale ku mmeeza kwe tukimalira oveewo ng'oli musanyufu so ntugiyitemu. Amina. Uganda kati weeri tulaba nga mbutuufu ebintu ebisinga ebibadde bigobya abasuubuzi mu kibuga badde bupangisa bibadde biki Maria Sikago omuntu azze akugambye ngenderera ebintu bikalubye ebintu biganye counseling sigisasulira service ya bwerere kino kyenkugamba nali twali tugenzeeko ewantu waliwo munnaffe omu nga mbutuufu bimukutte naye oli ate nga wa famire ate nga naye y'omu kuba shipping emaali okuva ebweru naye alina ekigambo kye yamugaana endabanga yamugaana nti soka ofune sente osuubule omwavu tasuubula Maria Sikago omwavu asuubula omwavu yatya yakimugaana endabanga kwalinga kumala mu maanyi busente butono yali ayagala ka sizoni era badenda kugaa nti abantu ababuukabuuka mu maali agaa nti mbuuse mweno kati nzira mweno ka sizoni kano tokansaza leeta emaali nga bukyali wano wenyigawo nga Maria Sikago bulungi nnyo wakati mbadde ntunda ngoye jiini ziyinza okuba nga jiini tezigenda kudduka nnyo misinde wano mu Gw'ekkumi ogw'Ekkumi waliwo ataawo obugoye bw'abaana bugatogato obukibuki mbuukayo nenziruka emisinde negaa nti ndeetera buno kyenasoose okugamba EDDOBOOZI yaffe nagambye okuleka emmundu n'ebbomu tetutaleeta bwe kyonna kyoleeta tukyaliza tukisaabaza
Yesebo. Okay. Choina wababo senoga akati season yachi yabi abana ngojja. Kati abana bakola yubuzi season yachi success card tuzitikka. Ife kikulu kusaabaza byama kyonna kyolese kukisaabaza mu budde. Osobola okufuna kamagoba. Okay. Kyokonyeko. Banna erienza okuba na stress rent mungi. Stress rent mungi. Rent mungi oyo nkuyamba nti singa ndeeta ebintu byo mu budde ojja kutunda emmali mu budde osobola okubetinga rent mungi. Nze nkikwata nti nkwatiramu wane eno flight fee n'enyangu ya speed n'enkola kino osobola okuba nga tukatale tukatuukamu leeti. Bw'otu ingira mu katale nga mangu oba ogenda tunda mangu osobola okubetinga rent ekizibu kyo kiveewo tusigale nga tukola. Okay. Amina. Abakyala oli mukyala ne Maria director mukyala. Abakyala mubasise bayingidde obusuubuzi mwebali mubaagazisizza mwe nga Maria Zikago. Nga Maria Zikago abakyala tubasoosowaza nnyo. Era tubaagala nnyo bakasitoma zaffe abakyala tubaagala nnyo tubakwata bulungi tubayambako wonna kyekisikatidde kyekiganye ne tukola ffenna era abakyala bangi nnyo nnyo omulimu gw'obusuubuzi bagukwasizza maanyi nnyo olw'ensonga nti mubayingiddemu tubaagala bakyala bannaffe tuba empowerinze tuba encouraginze omulimu ne baguyingiramu era nga basanyufu. Badde nzijja wano wansi awali omukwano gwange John Paul gyepyanga nti visa nyinza okujja emisinde ng'Alani bwe yazze nga tutera kweyita bafala nzize nga fala ekituufu simanyi bwe bajja visa ya China naye nga akasente mwekali ate nsobola okugendayo wano oyina wonsindika nongamba nti kate eno oba gundi eno oba gundi ono ka visa akanguya yanguya. Nga Maria Zikago advise you on that. Ekirala nga Maria Zikago ng'ozze okugenda kweyagala kujja kusuula China tukuwa invitation. Sooka oleke. Yes, tukuwa invitation. Nga Maria Zikago ng'ogenda ozze kusuubula tukuwa invitation. Then ku flight shares ne tukugundi flights tukuwa advising then nolondawo kikyoyagala. Okay. Amina. Kiki essaawa eno kyoyinza okugamba omusuubuzi nga kimuzza engulu aweddemu essuubi? Omusuubuzi aweddemu essuubi tugwamu essuubi situka kwata olunyo lwotambula ejja tuddamu tusobole ne Maria Zikago. Nga Maria Zikago services zaffe nnungi nnyo tuli beeteefuteefu okuyimirirawo naawe. Omusuubuzi nga waliwo ewaganye naddala ku musolo. Omusolo era mbadde ngenda kugaa nti omusolo gutawaanya abantu. Tukiriyaringira gwe n'otuwa tuteekamu ne tukuwa gwe n'otuddiza. Okay. Omuntu kati essaawa eno ayinza okugamba nti ayagala ali oba walako wa we mutuuse mwenga mmwe eggwanga mulyetoolodde lyonna kubanga Uganda ejjudde abasuubuzi Mbale wali abasuubuzi juzi twali Kotido juzi twali ne bannaffe ba MTN nga tuli wansi muzikabaale mubasemberedde oba bwabanga temunnatuuka kiki ekikyaganye ekikyasibye? Nga bwe nakunnyonnyodde nti omwaka ogujja tulonkinga 2024 tulonkinga ensi 10 mu Uganda tusensedde tulina bakastomers baffe bangi tulina dokita ekyotera twebe ekyotera tulina Masaka Rakai Mbale Bulu yonna tulinayo bakastoma buli kitundu ky'eggwanga ekyenjawulo tusensedde. Omuntu abeera ng'akolera nebbi naye ng'asobola China. Kati nammwe muli basuubuzi oba mwe mukola bukozi mirimu ati? Tuweereza bakama baffe. Muweereza bakama baffe? Bakama baffe be basuubuzi tubaweereza nga tubakola tubasaabuliza ebyamaguzi byabwe. Obuweereza si bwangu abantu era tosanga mutobulamu bakuba mimiro. Obuweereza mu busanze mutya nga Maria Zikago kubanga si byonna nti bibeera ku museeto we guti obwonvu n'obukko. Obuweereza mu busanze butya era mulina pulaani ki nti wano waddewo kano naye abantu baffe bw'okola bw'oti obazza mu system? Ng'obuweereza Maria Zikago
tetulina buzibu kubanga tukola omulimu gwe twagala tuweereza mu bantu be twagala tusobola nti mu buweereza bwaffe n'abantu tusanze obuzibu nedda tukola omulimu gwe twagala kale tusanga buzibu bwonna n'ekyali badde ng'ekizibu olw'okuba tuli baweereza kitwanguyira kiri muli kituli mu musaayi obuweereza butuli mu musaayi kya buweereza tetulina kizibu kye tusanga amina bendina bakago twagala kumaliza programu eno naku olwaleero twagala kubaza nti webale nnyo webalire ddala okutambula naffe eddoboozi ly'omusuubuzi tulina Uganda Revenue Authority be bannaffe abo abataasa katono nnyo nsabukkirize munnayuganda okamuddiremu omujjukize ebika bya konteina emaali bwetambula nawuddemu mpuliramu ka gurupu egikuliramu gwomanyi bw'obujjukiza bannayuganda munnayuganda ndaba nga Maria's Kago nyongera okusaba bizinensi nsooka nenkwebaza webale okutuwagira ebbanga lino lyonna kuba 2-5 tuyingidde sizoni gayita sizoni gaba menunula katuli mu sizoni kwenunula jangu twenunule mu sizoni eno kwezangulu ebisale twabisaze ka sipiidi keyongedde staff nabali dedicated okweweereza jangu tukole sizoni tugenda mu Chinese holiday ngenda kuz'omwezi 5 February jangu tweteeketeeke Chinese holiday genda okutuuka wena ebyamaguzi ebiri mu kkubo ebikola ki ebijja munnayuganda ndaba jangu office manager ntuulawo kusasane ku mukwano kotisi mbeerayo jangu okuba essimu twogere omusuubuzi agenze China mukyala Maria gyali wetuli okuweereza container zaffe eza house bill groupage house bill zikyaliwo nyingi nnyo container za full containers weziri nsaba mujje tukole emirimu eggwanga tusobole oditwala mu maaso naffe ng'abantu ongere okugaggawala kubanga obugaggabo lyessanyu lyaffe abakozi bannayuganda abaana ba mirimo ginkutte gintawanya kakiko oyinza okugamba omukozi naddala mwakababeezezza mu katale akababeezezza mu system okuva mu 2025 okutuuka kati kalowoozo ki koyinza okulekera aina company aina factory omusuubuzi oba nze aina gwenkolera nga ndi mukozi bukozi akalowoozo kensobola okugamba omuntu yenna konna kwekwata Katonda bw'omala okwekwata Katonda yagala kyokola tosobola kukola kyotayagala notipafekitinga ate lemerako bwe biganda situuka kwata olunnyo tambula kekalowoozo kensobola okuwa omuntu amina twanza tweyanzeege bubaka kiboolina obusembayo okuva ewa mukyala Maria director Egwanju mukyala Maria baagala nnyo abatulaba ffenna mwebale kutwagala nga Maria's Kago mwebale kwimira naffe ne mutwesigisa ebyamaguzi byammwe birimu ssente obwana na ssente ne tubisaabaza bakasitoma baffe tusiima nnyo Mukama yaba batusasulira era yongera okubagaggawaza kubanga buli omugaggawala lyessanyu lyaffe enamba z'essimu atuuse Gwanju okuba ku +86139221 210487 mukyala Maria oba omufuna oba ku office number 0757 33 50 26 ogambye gwani Nakitonora manager Maria's Kago offices zaffe ziri ku Sasa Arcade Nabugabo Street level 5 ne ku Mukwano Courts level 6 amina nze atalina budde bubonaabona nga Alani bwe yagambye mpiteyo twogere maali yange ejje nsange wendi n'atalina budde omulala gwenkwasaganya onkubira akasimu nenkunoonya wuli oba okusindikira ttiimu nejja wendi netukola business ndi ku next media wano nejja netutuula netukola business kakana nga ndeese bugatto ndeese obupale bw'abaana ndeese Christmas tree ddoboozi lya musuubuzi tweyanza nnyo tweyanzeege bale nnyo bali ddala omukyala Nora Nakito muzukulu wa Kasujja manager Maria's Kago bwe batyo bannaffe bano basiga nsimbi mu ggwanga lyattu Uganda basiga nsimbi olw'ensonga alina abakozi abasukka mu 8 sofa nti enkaago b'ensanvu ba mu Uganda nga10 liri ekyalina kitegeeza agasseeko ettoffaali ku ggwanga lyattu Uganda
eyagala nnyo ebitongole nga bino okulanga bigitaasaako ku bannaffe. N'olwekyo nja kukubiriza alina omulimo w'oli, omulimu gutwale nga nsonga nkulu. Bw'oba okola Malyazi Kago oba olina ekitongole gy'okolera ne oba okolera wano wenkolera, omulimu gutwale nga nsonga nkulu nnyo, ebeere first priority. Second priority ndoze ebeere family, ne first priority omulimu bw'otaaguwe priority ojja gulaba ng'ekirimo naye kalituuka okufuuka akalimu nga guweddewo, otuuka ogunoonya. Kibi nnyo kwatagana ne abakulembeze mu bitongole eby'enjawulo, muyambeeko abantu. Bw'oba wa UNBS ab'omutindo, bw'oba wa Uganda Revenue Authority ab'omusolo, mubeeko n'engeri gye mwanguyiza abantu. Tetwagala tutuuke mu January 2024 ng'abantu bagamba wa UNBS yannemesa, Malyazi Kago yakola ogugwe, mali netuuka mu Uganda, oyo wa URN annemesa. Tusaba tuyingire omwaka omulala kuba gino emyezi 2 gye giraga obubonero. Eriggwa awoza omusolo, atunuulira omutindo, nange omusuubuzi. Kinene nnyo nnyo gye tuli, ate kinene nnyo eri eggwanga. Twale eggwanga maaso nga tuli bumu. Nze Musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali nkwebazizza gwe munnange, webale nnyo muganda nge Munta editor, muganda nge Makumbi Josh, oba Nansana yavaayo simanyiyo kamera, ate muganda nge Alan awulira nga ayagala abeeko ne kaagatta kasuubule. Alan Sebo genda osuubule, emaali ejja kutuuka bulungi, toyonona ssente zijja kunoonya bunoonya maaso eyo nga tozonoonye. Tukwagaliza olutambula olulungi olunaku lwaleero. Wagwe kuwetaaga sooli mugende mulime, ate abasuubuzi mufube okulanga mubeera dynamic lw'ensonga enkuba nnyingi ejja kwonoona bizinesi yo. Kwagaliza byonjagaliza mukyala Marie Gwanju ni hao mubuzaako mu Luchina, lwaki onsekerera? Ni hao waliyo omwana yali China awo nga njigiriza Oluchina kuba nagenda okudda mu January ndozaawo nga nduyizeyize mukangira ndu training kwagaliza obulamu obulungi akumata 10 mperabera bulungi. Ekutusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.